namuwa nalya namala namugala nyongera ku mmere nyongera ku nva namugala nyongera ku mmere kati omwami emmere yonna n'agirya n'akola yonna enkota bbiri n'agimalamu muntu nze nkunyumiza enkota bbiri n'azirya n'azimalamu bwe yamalawo n'amugamba ya mukyala nti wangi kuva n'olwaleero eno endya yange kati gobe yagwe onoba bosigawo ngalo omukazi kuba kati wofumbira buli lunaku enkota bbiri ez'amatooke noba ati ogaye yalimanga emmere ye nasi yakutunda nga yakulya emmere yaje erimira kati waliwo akaseera emmere lweba nga teriiwo kati abantu kati aban'omusirigo ogw'emmwanyi anogayo n'agula ekisawo kye ekyabuwo nga kiro 10 n'akituuma mu nsonga era alya kilomekeza posho akonga sinza kwena kati omuntu walira amatooke abiri oba bwabanga bukotakota obumanyi bakuweko hafu yako n'amatooke 10 agamalawo ati omukazi n'anoba n'abawo omusajja yamala bbanga ki ng'agumidde ekyo ekintu kasa yamanya nti eyo endya y'omusajja anti kati awo kijja n'ebintu bingi kitegeeza omusajja baba alya bw'atyo enku okozesa nnyingi kuba bombi abakozesa mirimu gyeyongera obanga afumbira abantu 10 tekiri ku kufumba kwokka tegeera kati enku zeeyongera tegeera amazzi n'okumenyeka n'obudde mukazi n'anoba naye kati akazi tulina ebizibu olaba onoba n'ogamba ekyazijje mu bufumbo kulya nnyo kwaniriza ku Brown Skin Event nate amanya nze Fiona webale ku subscribinga webale ku likinga webale ku viewinga webale ku commentinga tuyanze nnyo tweyanzege tuli wano ku satellite ekisaasi yes walabika bulungi musobola okujja no chilling out wali gym sauna restaurant everything so n'okwerawo emikolo byonna byoyagala bwoyagala kuwumula musobola okujja n'owumulirawo olunaku lwa leero nina omugenyi naye agenda soka tweyanjire mbabuulire kiki tugenda okuga tugenda kunyamyamu just ng'abantu babuli ng'emikwano tulabe nammwe mubeko kye mutugamba mutwe review yammwe ku biki tugenda okwogerako oba kitufujja ebiro batebiriyo tukwaniriza sebo neyanziza nnyo Fiona okunkyazaako wano ku The Brown Channel Brown Skin Events nze Kyagera Sylvester malamusizaako mwenna abatulaba tweyanza nnyo n'okutulaba n'abasubscribinga n'abaviewinga n'abasharinga n'abakomentinga n'abalikinga nesimye okuba wano olwaleero yes oli wa mukyalo ndi wa mu kibuga naye nga nakulira mu kyalo oli musajja muganda wa wano nze Kyagera babiddira ki Kyagera erinnya lya Lugero naye nga babiddira nti kati lwaki abakuyita Kyagera mumanya gono mukama Kyagera kale biwanvu lwakuba simanyi nnyo kunnyonnyola simanyi kudescribinga amannya naye nange neekanga bali mpita naye ne baŋŋamba liba lya Lugero wabula bwe mbaseerabidde ndowooza maama wange yaŋŋamba kiseera bwe yali akyali lubuto musisi yayita naye abakyala abasinga abali ku kyalo okwo abalina embuto zaavaamu kati nze nensigalawo waliwo n'omuvubuka omulala gyali mu kyalo eyo bamuyita musisi ekyalo kyamweyewo ndi nzaalwa y'Empigi awo Masaka Mpigi Mawokota Mpigi ewatera Masaka okwata Masaka road noyita Ensangi Katende Nakirebe noyita Ensangi Nakirebe Katende after Katende tawuni eddako bagiyita Mpigi kati bava Empigi waliwo akatawuni bakayita Kalagala kuwe Masaka okyamira Kalagala ati yana weeroba musajja we Masaka Masaka ali wala nnyo kati nze ne mu Mawokota tuli Mawokota North ate waliwo ne Mawokota South ali eri akonda ku gundi ku Kalungu kati wasomoka Lwera sisomoka nko ku Lwera era siri we Masaka ogenda tukanga fa abe Masaka wemu abe Masaka temujja naffe tutisatiisa so ndi musajja w'Empigi ndi munnakibuga naye nga nakulira nnyo mu kyalo nawangalira nnyo mu kyalo waliwo gye twagenda eyo okwabya olumbe bajjajjaffe waliwo akasajja kabeeranga mu kyalo naye kati ndowooza ne mwogera yafa bamuyitanga bya Katonda
oyo taba Munyarwanda yali Munyarwanda naye bano Abanyarwanda abave waabwe ne bajja ne basenga nga baze kupakasa abajja 1994 1999 awo kati bya Katonda oyo yali alya bulungi emmere Abanyarwanda bako gwe ndi Munyarwanda tokinkola kakati nga tulya basavinga ku lumbe kati abantu abaali babalekeddeko mukadde babawa gundi tenti eyaabwe ne beesavinga ne balya bali balina ekirole ekyali kyabaleese musajja w'empambire eyo eyali yabavuze bamuyita Nnyombi kati Nnyombi yalwawo okujja okubanona yuko emmere baagigabula ssanga 8-9 awo ziba ssaawa 10 Katonda n'agamba maama Naalungu sina ke nakobyeko okuva ku mukya abantu abeerako mu kyalo nze nabeera mu kyalo naye kati folaba ife bali tebatukiriza ekisooka kuta nze era saakulima sina mukolo gwe natendekako mu kyalo ate era kati ffe kati omwana ngo gendera osimba emmere era nga ogenda nobeera mu nju nga tofuluma tozungazunga ozungulagawo mu kyalo bekubanga n'ekikono luli tebyalinga byakusimba kati ababega wateekanga osowaani ng'agira bw'ate bwagira n'atunamuko maaso g'abantu baba bw'ati balaba gw'amanyi gwasooka kati waliyo omusajja ewaffe eyo kijja mwogera linnya yali musajja mukulukulu bano abasajja abakulu myaka 45 yali muwuulu naye nga yeerimira emmere ye alima amatooke ge alima lumonde we buli kimu naye nga talima yakulunda alima yakulya ng'alina ebitamu ekitamu kyeyafumbangamu emmere ndowooza ekitamu ekyo kyafumbanga mu bantu mu mbeera eyabulijjo kiyinza okufumba emmere y'abantu nga 10 nga yawaka abantu abawaka anti ngamba ebitamu byawaka mama nga yali alina ekitamu kye mwafumba enva ze ne mwafumba lumonde oba amatooke ge nga muwuulu naye ng'akuliridde kati ekiseera ne kituuka ndowooza n'agamba ngenda fa nga siwasiza mukazi n'agenda awasa omukazi omukazi n'atuuka ewaka omuntu abeerera omuwuulu n'aba n'entamu ewaka nga erisa efumba emmere y'abantu 10 aba bulala butereevu kati omuwuulu omutuufu esepiki oba ojagaza ki ne weba yakikopo kimu kati abeekyala abasinga beefumbira olw'ensonga nti woteeri ziba ntono naye era ofumba eyo yonna anti kati kisinziira ku ndya y'oli mulimu oli agola akasepiki ng'era ddala akafumba emmere ya muntu omu babiri n'akenva kati alina ebisepiki bye nga binene bulungi naye kati wabitegeero kiba wali ogenda maka g'abantu okulaba emmere zaabwe twakulanga ssebo omuntu kati olaba omuntu ng'alina omuze ku kyalo baba bamwogerako mu nkukutu mpolampola oba owulira kati omusajja oyo akulirira ekirowoozo kijja agamba agenda fa nga sirina mukazi talina na mwana n'omwana teyalina fa nga sirina mukazi kampasa omukazi ng'awasa omukazi kati nga bona agenda mu maka g'omulenzi oba g'omusajja ebiseera bino ng'ennyumba ogiraba weeri buli kimu eki naye ng'olaba obusepiki obuyinza ofumba emmere ey'abantu ababiri tebuliiwo omukazi kyeyakola teyabusaba musajja ng'agenda ng'agula akasepiki akanaafumba emmere kanaafumba enva yeetumiikiriza akabokisi kaki obubokisi babasibiramu ennyama ng'abuleeta obusepiki bwobwo busatu kati omukazi bamuwasanga ku Sande ku Mande n'abireeta olwokubiri n'atandika ofumba emmere era ng'emala abantu ababiri era ng'alaba emala tuka okujja n'atera omwami ku sowaani enva n'emmere naye neyeteerako ne balya kumbe omwami ndowooza bw'aleeta kuta eyo process n'etambula nga wiiki n'aguma n'asooka n'aguma omwami n'agamba mukyala we olw'Esande olwaddako n'agenda mu lusuku n'atema enkota z'amatooke ezi n'agenda n'agula ekiro z'ennyama ezi n'ajja n'agamba mukazi we mukyala nti wangi nkyakeerako ofumbe tulina abagenyi omukazi kale mukazi nawe enkota z'amatooke 2 zonna n'azimalawo enkota eddamba n'asalasala n'ennyama kirezi n'afumba kale yafumba muziri entamu z'omwami zeyasangawo ne babeerawo mukyala n'agiisa ziwera 7 tamulaba 8 teri mugenyi omwami n'amugamba mukyala bano abagenyi b'ennina ndaba tebajja ndowooza jjula tulye kazi najjula n'abega emmere eri nnomu ey'ababiri naawe omwami n'alya tejjukira abaganda munyiga emmere ne muginyiga ne mugihoobeza ne mugizaako n'akola ki
namuwa nalya namala namugamba nyongera ku mmere nyongera ku nva nyongera ku mmere kati omwami emmere yonna n'agirya n'akola yonna enkota bbiri n'agimalamu mu nta nze nkunyumiza enkota bbiri n'azirya n'azimalamu bwe yamalawo n'amugamba ya mukyala nti wangi kuva n'olwaleero eno endya yange kati gobe yagwe onoba boosigala era omukazi kuba kati wofumbira buli lunaku enkota bbiri ez'amatooke noba ati ogaye yalimanga emmere ye nasi yakutunda nga yakulya emmere yaje erimira kati waliwo akaseera emmere lweba nga teriiwo kati abantu we kati abana omusirigo ogw'emmwanyi anogayo n'agula ekisawo kye ekyabunga kiro 10 n'akituuma mu nsonga yali akiro mekeza posho akonga sinza kwena kati omutwalira amatooke abiri oba bwabanga bukotakota obumanyi bakuweko hafu yako n'amatooke 10 agamalawo kati omukazi n'anoba n'abawo omusajja yamala bbanga ki ng'agumidde ekyo ekintu kasa yamanya nti eyo endya y'omusajja anti kati awo kijja n'ebintu bingi kitegeeza omusajja baba alya bw'atyo enku okozesa nnyingi kuba bombi abakozesa emirimu gyeyongera obanga afumbira abantu 10 tekiri ku kufumba kwokka tegeera kati enku zeeyongera tegeera amazzi n'okumenyeka n'obudde mukazi n'anoba naye kati akazi tulina ebizibu olaba onoba n'ogamba ekyanzije mu bufumbo kulya nnyo omusajja nemba abasajja bazinga waliwo omusajja asobola okulya emmere olwanga wano mu kibuga n'omutala n'ogamba katono nno wano siyita n'alya ettooke n'agatako posho n'agatako oba muwogo oba lumonde byonna ate ng'emmere nnyingi n'enva tayagala omwaka bakula akajjudde kati gwe wano mu kibuga lwakuba nti togoberera bintu bingi ate okimanyi nti abasajja abasinga bw'abadde ewaka asooka n'ayitako wali ku kinankani ky'emmamba nti kati ebiseera ebisinga bagamba nti nekibisooka obbaliisa ku kigundi ky'emmamba abakazi b'ewaka they don't give them food era osobola otuukirako nga tebaafumbye ne bebawa abamu mboba ne waba walese ez'ennyama mbo nga bakufuumbiddeko mukene abamu ne bwaba alya kati asobola okuba nga tayagala kulaga mukazi we nti ki kyatwala nnyo osoka nali miwogo wali n'emmamba ya nusu kasanvu badde ewaka yonna gye bamuwa eba emumala nga yakusedda kati waliwo kyali wange yanyumiza n'aŋŋamba nti ye mukazi we waka alowooza omusajja ayagala nnyo capati kumbe mmere omukazi gyamuwa ntono ayongerezaako capati bbiri buli lwabajja ate tayinza gamba mukazi nedda oba olina kwogera oyinza obutayogera byonna naye kati ekyabagera kati nze kankunyumize edda nga naakafumbirwa nze naye sente abantu babiri basobola okulya ebintu bino naye sente abantu babiri balya amatooke nga sente abantu babiri basobola okulya posho nga sente abantu babiri basobola okulya kale nga nze nsuubira nti abantu babiri basobola okulya omuceere gwokka oba kammonde like n'ofumba muceere gwokka nga tekuli nanva naye sente n'abantu babiri basobola okulya enva kati nebuuza enva z'abantu babiri kuba kati ife waffe ekisookera ddala ffe waffe enva it's not rare kizibu nnyo kati n'okufumba oba tomanyi kati nga nze mmanyi era nga nze nfumbe muceere gusiika nagusiikanga nga gwa nnyanya naye muganda wange musajja namwe omutendoozi naye natuka naye mutama n'agamba naye bannange sheri bakyusaako oze bafumbe ki nga ofukyusaako n'ofumba ekirala oba amatooke nimugamba abantu babiri balya amatooke nimugamba abantu babiri balya posho ogulayo emino ne begiba 10 nze ate byo nali mbimanyi ogulayo baafu ya buwunga hafu namba abantu babiri hafu babiri anti ne bbaawo nedda mukana eyo posho yabanga ekyayaka omusajja nali muliisange namulumyanga enjala anti omuceere gulumya enjala kyaka omusajja namulumyanga enjala ndowooza yabanga nga wasooka okulya ebbali oje kyaka namulumyanga enjala naye nga talina ng'egyayatula ayinza obutayagala kugamba nagaa kati obutemerera mukazi ono kannewutire emmamba yange wano anambe emiceere gye gisimbemu fooko 2 ngende neebake golowooza omusajja naye yagiryanga n'agimalawo bambi naye nawanga nfumbirenkana wakoota kyokka nga wandekedde ssente naye ngafumba kale nga nze mpima nga ndaba ino emmere eba etumala eno nga ndaba nga ngamba ino emmere eba etumala nga kati nga nfumbire koota nenyongerezaako amataawo kati oyo omusajja gwe mbala enkunyumiza mukazi we bw'amala okunoba
aliwo omusajja omukulu ku kyalo kaga nti sha omukazi yanaberwa akulu omusajja oyo nga ali ekyenkana ngenda mukyazaamuke wange ndabe ndi ali ali kyali bana asajja bombi alaba yiisa omwenge ayise ekidomola kye ky'omwenge kiramba atema amatoke g'enkota bbiri asala n'embuzi basanda agamba abaana mufooke mufumba akatogo k'ebyenda bamukyaza bamugabula akatogo k'ebyenda ku makya akalya sowaani ze nga nnya alinga abasajja abakulu bo bamanyi batandika okunywa omwenge mpola mpola kati oyo mwami eyamukyaza nga abagamba oludda olumu mu lufumba enva oludda olumu mu lutuyokyeze ne mukulu munnange tunywe omwenge gwaffe nga batukola embuzi z'ekyalo zimanyi kiro 10, 12 tegeera nekati bagenda lyako ne famire naye amanyi ono yasoose n'amutega akatogo k'ebyenda alowooza yataddeyo enkokoto bali ku kidomola ky'omuganda wali ogwo omwenge omuganda bali mu bookyeza wali kiro nga 5 banywa bwe banyumya bwe balya enjokye nga bagimalawo lunch time etuuka balya ekyemisana embuzi yaabwe yonna nga bagirya n'amatoke ge bafumbye nga bagamalamu nga badda ku mwenge nga banywa olazoya ssaawa nga 10 ng'ono agamba munne muganda wange wankyaziza naye enjala egenda okumuzitira wano katonda wange ng'obwedde babadde banywa okuva ku makya nga banywa bwe balya naye essaawa 2 ze bayimirizzaamu oba ze bawumuddemu amugamba enjala egenda kunzitira wano kuba omusajja kyogamba sinakugabula nti awo ogamba ongabudde kadomola kw'omwenge n'egundi ne buno obutooke buwompa mbulamu kyabulamu kyenkana nga biwompadde omusajja n'amugamba beera awo nzije yajja na ffumu n'amugamba veeyo wange temugakoyisa bagenyi waka oyo omusajja akyali mulamu gyali naye akaddiye yazaala ku mwana simulabanga na mwana gosola ozaala ye kati mukazi kyasobola okugumira ebyo terina muntu ayinza kugumira ebyo kati waliwo n'omusajja omulala eyo lwakuba kati ye yafa ate ye yalina bubeezi mululu n'okuguba mululu kati ate no waliwo anti kati oli asobola okuba nga wa mululu naye ng'akulaga nti kino kyendi naye kati ono ye bwe mwabeeranga mu nnimiro bwe muti n'anoga omunwe gw'akasoolinga awo ngalaba muliwo bangi bw'anaagwokyakumenyereko n'oli amumenyereko bwagussa bwati ng'alya mubisi nga bwagujjambe kutaba ati waze kunnimba otandise okukola ebya muzeeyi kazibe kapo nze nkugamba reality omanyi kazibe kapo ne sente basinze okulimba wano ku mutala kati nawe otandise okunnimba kati bwajja ku gundi ku bbuca y'ennyama ngaawo ey'embizi amagamaga bwati jjukira abantu b'ebyalo abamu naddala abo abatalina nnyo byakukola basitamasitama mu sitenseni ku byoto by'embizi kitegeera tibajja n'agula kiro ye enjoki n'amagamaga nga muliwo bangi bamala ojjokya ng'agikuba mu vvu bw'ati ono omusajja ali mukunimba agikuba mu vvu bw'ati ono sende omuto mama sikulimba oli mukunimba mukyalo byenyi tobirabye olaba waliwo ebintu ebiri impossible asobola okugula kiro ye ne bagitunga ku nti nga 3 bwe bati oba ku nti 2 oluti ne batuteekako hafu ne bagyokya nejja n'akwata oluti n'aluyisa mu nvu bw'ati n'olulala mu nvu bw'ati jjukira eba erumira tojja kugirya n'asaba akambe n'agisaasa ku sowaani abaana abeeyitisa mujje tulye omanyi omuntu okulimba ng'omulaba you guys ono kyala ali mukunimba nga mulaba kugamba reality kati yagala nga banene abagamba nti n'emmere bw'ogira emmere asooka giwanda n'agiteeka mu kanamaana abamu kati n'akwata kyabati walako kasuku nga balina ezubeeda ku gundi ku senti we bati kasuku just okubeera kusaaga naye yakola abantu bakikolera ddala mu kyalo naye nga takikola lwa kusaaga nga bya ddala akikola kugoba gwe ne bamwesowaani yakatogo n'agibana ye n'agirya andi amalusu gage okitegeera naye kati ekyevvu nkuga anti nze nabirabanga kati omusajja naye kati wabirabadde nga wadduka ewaka n'ogenda anti nali nga nkula mu process kati awo ng'odda waka nga tukula nga tonnadduka waka emyaka 10, 12, 13 awo nange mistono
ati oba bwajjanga wabasiikira another send in the building bwajjanga wabasiikira obuwuuta buno obuwuuta obulamba ng'agenda wali ng'anoga bukamulali ngaaga obukamulali obwengedde obutaka bwe kajja ne bakateeka ku sowaani ng'asotasota kamulali nga bw'olaba eby'Abachina bye bakola akwata ng'akamaala bw'ati kati abantu abasinga mu kyalo tebalya kamulali ne bw'oba omuliro tosaamulya oyo aba mungi wamala okukama ettaka kamulali konna ne kamyuka kati talekayo bayita gamujje tulye naye akimanyi ne bw'anaakuyita tojja kujja yali mufumbo abo nabega tebabanga bafumbo naye ku lwaki tebabeeranga bafumbo omuntu omufumbo tasobola kuba na mululu bw'ati ekisooka omuntu omufumbo oba n'abaana tegeera omuzadde tetoyinza kulya kamulali oyo olina okuddiza ku baana ani gati wali ali mwali baana be ati nkulaga anti kyokola wano mu public newaka olaba okikoze mu public kitegeeza ate waka oba muzibu nnyo be bamoti bagamba basibamu olwali mu nnyama asibamu olwali naye kati oyo okimanyi kino enkoko alya nnamba kati mulimu abasajja nga bw'abadde ewaka agula emigaati ebiri gumu gwa famire ogumu gugwe naye this guy naye kyero oli mukunimba abasajja kati ng'agenda kulya omundi gumu bagenda kulya mu installment ng'ozannya n'okuzannya ng'atuula ku fulasika ye yakyayi wali ku makya amaze okunaba agenda mu ttawo kikopo kimu oba bibiri kikopo nga mukaaga kati olanga bino kati nga batuze wano n'otumya kyayi bakweta akagundi akalimu sukaali n'amajaani n'akabinika ka kyayi kati ye bamufumbira fulasika ye ne bagimuteera ku mmeeza ya bikopo nga 5-6 n'amajaani ne sukaali n'omugaati gwe ate kati abo abali omugaati gwe tebalina budde busiiga blue band bwakwata bwati toosi alira mu kaveera bajja mutoosi bwati bwagimenyamu bwassa mu kyayi akanya kufuka kyayi ogenda okunyeenyamu fulasika nga nkalu ng'ayiseemu agenze ebyo byokuyanga obuntu naye bannange abasajja nno gye bali eyo naye kati onimba omuntu asobola kukwata mmere n'agiyiwamu gundi n'agiteekamu envu ennyama oyo omusajja gwe nkunyumiza yagulanga ekiro ye yennyama teyabanga bulungi na sente osanga yandiguze nga ssatu naye nga sente zimutima bwagula kiro ye ennyama ne bagimwokeza tinga abalamu gy'oliyeko akuweko ekifi oba kimu oba bibiri temugula byammwe anti nkulaga nti enkola y'abantu b'ekyalo abantu b'ekyalo kibuga babikola mukibuga olaba mukibuga ogula ennyama yo n'ogiriira awo n'ogaana okuwombya neyiba ate no ne neighbor muyita nakyo kino mu kibuga kino tubeera n'omululu okimanyi ogenda n'ogula enkoko yo namba ng'oli waka n'abaana bo oba wekka n'ogikayira nga neighbor alaba n'ogirya n'ogyebulizaamu tewetaaga manya neighbor nga tolina nakyo kati abantu abaali bapangisanga wali nga emizigo guno guli wano guno guli wano nga tamanyi neighbor ali wano era kyalina nange simanyi baneighbor bange abamu lumu namusanga naye nyina gwe nninze kati nga ndaba ndowooza naye nga nze simumanyi naga can I wait for you naye nga nze mumanyi ne mubuuza wait for me where nanga I know where you stay you will stay together me and you kaine na oba ngalingeza aida emyezi ngejo nenziramu ne mugwako mu kikomera ngali mukwanika ngoyo kati bibi byekamba kati omuntu gwotanyumye naye otandika otyo muganti jangu ne bwemba nyumya naawe okudate kuliko kamera agamba tugatamboza kati nekirala abantu b'Ekampala ekyo bakozesa ekyo Kampala buli kimu kyakugula ze kyekyo naye sente ne Kampala bagula n'ekibiriti buli kimu nese kino buli kimu bakigula nalinda bati izo genda wali kunogamba gundi mpa ku kibiriti naye munaye ekyo omusajja kaza ayinza okulangira ekibiriti mu byalo beyaziko agende wa neighbor n'ekigogo bwati n'ayisa mu kyoto kye bwati n'ajjamu amanda n'atwalayo we n'akuma omuliro e Kampala onaagenda kusigirira omuntu ogyeko amanda oteeke ku iyo zokateekako jukira gali gojjamu yagabala baguze magule ojjamu amanda 3 baguze magule ate ekisinga obukulu ekibiriti kyo n'ebikumasigiri okumeeyiyo kati kumakya bebaga hey good morning yitamugenda akawungeezi oyinza okuba kati gwe odda ssaawa emu ate neighbor adda 8
tebikwatako n'ogenda 12 neiba wagenda 4 kyangu okumala emyezi 3 nga tomulabi abasombera n'omuliro ogutuuka ku that extent abantu gye baya abantu balina n'emirugu ate n'abantu balina kati tolaba nti abo bakyala ti mu kibuga muyinza okugenda for example kankugereze ku bbuca oza toli musiraamu kankugereze ku bbuca za Mbizzi nengo yangala nyemezi tanashonera abana abasiraamu banaatusonyiwa kati siri musiraamu naye siri Mbizzi abantu nga 6 mukolera wamu ne mutemeza kiro zammwe nga 3 munnammwe omu najja nga mukola naye nga mumumanyi n'atuuka nga muliwo 6 mutemeseza 3 n'abeyawulako n'atuulanga wali n'atemesa ezize 2 ngate mwena mwaze lwaki kati anti kitegeeza yabaze bw'anaalya nammwe ekibalo kye tekijja kuvaayo kitegeera ku bbiru yaani kuyiye awo kuyiye naye bulizaamu Mbizzi ye nekyo tino waliwo obuzuka tugeze kawungeeza nga 2-3 osobola okuyitawo ku street nolanga street food abaliwo bukimanya basinga babiri basajja nga batudde buli omu akuta akasowaani alya kati neneebuuza era ntera kwebuuza abantu abo baba bafumbo obo babuulu baba bawuulu lwaki abatasitula mmere nagenda nagirira ewaka kuba kati osobola kasitirapeti kano seebi banange kati abantu bola abalya ku street okwo baba mufuna mpola babala anti labayo ne oba obala basobola ogiteeka mu kaveera n'ogenda n'emmere y'ewaka n'olya kaki ekigaana okulira ewaka batula n'obusowaani bwonna abawuulu abo balaba beeganya okulongoosa ugirire mu kaveera anti baali ekiveera kisuula naye waliwo n'omusajja gw'osanga olaba omusajja ali responsible ng'era bw'oba omulaba olaba omusajja alabika bulungi ayimiridde naye ali kasowaani alinze Katonda Kampala abantu abaavu babuzaabuza olaba nga responsible naye nga olaba bwafubutuka kati gwe omujajingira eno mugundi anti kati kweka gwe kyoba omanya abafumbo abalya nga tebannatuuka kati ebiseera ebisinga balya mmamba oba Mbizzi abatali basiraamu balya nnyo mmamba kati abawuulu ali free n'okutuula ku katebe kaawo kukubaawo oba omukubyemu kamera gw'olaba naye ko omusajja omugaga nti no taata we yamugamba nti bw'obanga oyagala kunyweza amakaago oyagala kuba mukyala wo banga mu tawuni mulimu olidde kubanga ojja kutuuka ewaka okuba omukazi oluusi osanze yafumbye emmere entono oba tokkuse naye waliwo abasajja okimanya waliwo abasajja nga tasobola kulya bbali ng'asooka kutuuka akana kati nawe olya bbali osooka kukokoto n'olyoka otuuka aka kati nze olaba nsobola n'omumala ennaku nga 5 nga sidde emmere yaawaka lwansonga nyingira late olaba nyingira sawa 6 omuganda omutuufu kasita atuuka saa 6 balina okumuteerako emmere wali wonna nze era bwe nyingira bwe nti nasooka kumbuuza tukuwa emmere ojja gibeega ngende mu kisenge naabe neebaka omusooka n'ombuuza nkuwa emmere kati bwe nkugamba nti mpano ate era negamba mpaka tini kisa ebisanze nzija nywedde bbiya wange tegeeza tolina fugabbi ati abasajja abasinga ate alina girya nga ttooke nga lyokya babikola naye sibifokasingako nnyo nsobola mala ennaku nze kyenfaako ennyo kasita ewaka bali ate abasinga ewaka ne baba balidde ye okulya wakatteeka alina sooka kutuuka waka baboobeze nze pressure sigisobola wabula ate nzijukira edda twali bato mpaka saali muto naye nali mukulu kati ate affe yali agenze ekolaba bambi nga gyalaze enkuba yatonye kale nga tulaba obuzibu bungi waali wala kati nga bwomanyi ebyekyalo natukesima natugamba simanyi piki efudde biki kati nga pikijukira yabanga apangisizza enkuba yali etonye nga nyingi ng'ava wala alina gitusewaka naye kati byali alina byali bingi ati munaye atuuka akaza esaawa 8 nga ffenna tweraliikiridde atuuka
mama tufuluma mu nyumba tugenda tufumba enva jukira ife ebiseera ebisinga kale kibeera kya big deal but kale tulina omufumbira anti omwami nga tufumba ne maama tunoonyeeko nga omanye ebyekyalo ekiro saa 8 tunoonyezeeko butoki tububugumiza enva iba ntekwali nakugwenya kwali kusiika tusiika enva speed tugenda tuka mu nju nga yeebasa mama nga mugamba muzukusa zukuka emmere olya byenaabagamba saawa zibula saawa 3 buce nze ndye mama n'agamba namubuuza kati lwaki tufuumye naye namugamba nabasumyeko kati fe mama kyeyakolanga mama yanyiga mama kyeyakola naye nze ne muzeeyi wange kati siwadirinnatugamba gayalaba negwe omanyikira obudde bwanyogoze empewo nnyingi nga omanye ebyekyalo yatugamba nabatumyeko mumanya gamba totubazeemu magezi n'abagamba nabatumyeko naye nasekera uli wekijjukira nzeka naye okuva olwo yagamba siddamu kufumba obukomyewo mwenda oba mmeka gyosanzewo gyolya ate ffe nno maama taata bwe yabanga tannadda nze nalaba maama yabeganga emmere akamuzeeyi naye teyalina fugabbi mama bege emmere n'agiteeka ku mmeeza awo enva bwe ziba si nnyama nazo azisena n'aziteeka omuzeeyi badda ng'alyako byali okujja kuba nabeefuula abategeere ate buno obusajja bwefuula obutegeere nnyo butera okukola ebintu ebyo kati nze bwe nzira kati leero si Saturday so tuuka akasanga 7 ng'okola ki ati Saturday weekend nsikattirako minywanyi kuba ku lwaliiro tunywamu kabbiya kati bwe nva wano omanyi gye nzira bwemba wano ngenda wa Kiseka Kiseka nyinza ovaawo saawa nga nnyezi ekiro 5 osulawo nsula ebuddo owulirayo Nnaggalabi buddo nga wano ensula eyo tewasulayo bapangisa ekimanyi tukotukaka nga ewaka beeraliikiridde wantu nga wala nze wange bakimanyira weekend bwebudde bwange nedde bintu si birungi ate kati nze ekizibu nnyo ne maama abaana okunkubira essimu nti nga tonadda kuba akimanyi lwenkedde nzira ssaawa 4 olwo lwokedde tuba tulina okukubira mu ngalo kubanga yagalagaana bwe mba nyanguye okuvaawo mu tawuni awo nvaawo saawa tugambe mu nnaku eza bulijjo nvaawo saawa 1:2 n'ogenda nkajjamu kakukwata mpola tuuka ekyengero oyinza okuba olina byogenda oggulaagula ebyokutwala ewaka omala okwetoola nga saa zigenda mu nnyo tuuka 4:4 oluusi 5 kati baba bakimanyi saawa yonna nti nkomawo yaba bali awo nga senkagali ntuusi zuno nzize nze okujja saawa basikinaako obuzibu bange buli mu kutuuka ezo saawa nongamba genda ofumbe nedda mukwano biba tebigenda kukola abulaza wangi kati kankuwa example ya muzeeyi waffe buli kyalina kikyegwe maama beera wakafumba labirira waka kasitaba olinga mukyala tenkugobyewo nammwe kati nze abadde naye emyaka bufunya oba omuteseewa okyanyina omuntu gwe nayogera naye mufumbo kale sigenda kyogera nnyo takimanya nagira takitabikwala abashow zange yaŋŋamba ye ebintu emu byakola baba afunye omukyala namba 2 namba 1 aba agenda mugamba era mu kiramu kyakuba kigamba olina kumuwaako si byampaka namba 1 yawaako namba 2 buli kesi afudde okusinziira ku kintu ekyo kale that product is very big ekyo kijja bwe kiti kisinzira omukazi gw'olinamu abaana abangi naye gw'obadde osinga okukwatagana naye omanyi ekiwasisa abasajja omukazi oba okubira ebiseera ebisinga waka olunsi emirembe giba gibuze nkubulira emirembe mwagala egifaanana gitya okwana weekuli naye okuwasa kuba okuwasa buvunaanyizibwa bwe woyimira noga nti kati kanyimire mu buvunaanyizibwa obwokubiri nze nsiba enviiri nze ngula uteteyi nze nsasula ennyumba oba nze nzimba oba osazeewo kati osooka n'okuba ttooki ewaka buli lwokuba ttooki ewaka nga wali wati oyita mu buyisi n'odduka okitegeera abasajja abakazi bananyigira bunyigizi nze nzikiririza omusajja asobola okufuna abakazi abasukkamu omuze nkikiriza naye on one condition
ababiri oba omugole semabega ng'ali safe ng'ali fine nga tagenda kukuluma nze era sikinaako buzibu omusajja omufumba okufuna namba 2 kasita namba 1 ebeera safe singa abatongoza ba namba 2 ayonse emirembe gibulira kandi omukazi bw'azaala abaana 3 alaba nga maze okuzingako bw'ati naye mwagala mirembe gifaanana gitya kika kyekyemirembe kuba kati olekawo afukamira nogenda nakamaga nolekawo omuyonjo nogenda n'omukyafucyafu nolekawo omwetowaze nogenda n'omubibi kati kitufu mwagala ki wasanga byonna obikola ng'oli muyonjo ng'ofukamira ng'owuliriza bw'ozaala asooka nova ku maviivi naye era n'okufukamira efukamira ennyo si kyekitegeeza nti nkwagala anti nkulaga ozaala owokubiri yali ateekayo amazzi aze nesitulire ekidomola nakuteekayo amazzi nakyo kyetaagisa nnyo nayogera nga toyogera wenjogera ng'oddamu kati omusajja agenda agatta n'agamba sokedako kanako okwogera nga toyogera kikyotegeeza nkugamba nziramu nina kusirika abasajja tebaagala kubaddamu like nga badde nkyankalanyi mba nkugambako kuba nze kati olanze baawo nvunanyizibwa okukugambako naye bwe mba nkugambako ate n'okola ki n'okaayuuka sajja tonjasamira ndeka kati mulimu abasinga nga sigenda kweregana mukazi kati ofuna namba 2 nga naye aliwe ate nyina ze nyina muntu gwe manyi ze nyina gwe manyi namba 2 ekimuleeta omunyonyo omugamba naye lwaki ndeseewo oli ABCD ate kyo si kituufu era obeera oyonoonya amaka era babagamba naye kimanyi babagamba kati ng'obadde okimanyi nti bannamba 2 ebiseera ebisinga bawulira nnyo abasajja olw'ensonga akimanyi omusajja amubba bubbi mubba kwoli bakubba twaleereza ekigambo kyoyogedde owaaye bakubba bubbi bakubala tugaye mutotegeera ekuswaza abandi azisomola banaye bakazi mwe tugenda gaba n'abasajja kubanga abasajja batono abakazi bangi tulina okugabana tewali nsonga lwaki obeera selfish sharing is caring kati ebiseera ebisinga namba 2 bwajja bw'ati amanya nno omwami ono walekeddewo oli oba wasazeewo ngatte n'oli nina okunywera wenkolera ensobi addayo kati kankubuuze bw'oveeyo owooli oli n'amanya nti yafunye n'atereeza ensobi ze okola otya onoomulekawo ayinza obutamulekaawo naye nakiera kiyamba kati abeerawo ng'ali mu layini kati namba 2 n'omulinda bw'atandika okwemamaaza olwo omuddukako naye bw'asigala mu layini bulungi obeera nabo babiri wakuba bakazi ababiri batonda bakumirira bulungi tebasaana kuba bona babuvunaanyizibwa kitegeera mutugattise bukotakota ate nange tewali muntu asingaku olaba kino ekintu kya purigame ekyokutugatika tetukirinaako buzibu but omwavu kireke tuyambe ojja tumeze entondo omuntu nga toyimiridde bulungi anti yoyo mwavu akiveeko kuba kati ojja kuleka nkukuluma nkaaba ogende wa namba 2 naye muleke ng'akaaba ate aba agenda kufuna n'obulala obw'ebbali obulala obunkwaki n'ekintu ekyo si kirungi tebigenda kukola tetugenda bikkiriza no tebigenda kukola naye life anyway nze ekintu ekikyasinze okunnuma basajjamu lwaki temuteeka ku biwandiiko byammwe eby'obugagga byammwe ng'obadde okimanyi nti omusajja ayinza obeera n'omukazi ewaka mukazi nga agenda afisafisa obusente bwe mpola n'agula akapoloti muganda w'omukazi n'amanya we kali ng'omusajja tamanyi batuteekamu nate empisa embi n'asikamu obuyumba bw'abapangisa omusajja tamanyi kati omusajja oluusi ayinza okuba yeefulukuta asasudde ennyumba emyaka 8 nga ennyumba esasa $6,000 naye nga tanti landlord ye mukyala we ekiwaliwo nekyali wafaawo naye yatuuka n'akimanya mangu dayira ng'asula mu nyumba asasula mukazi ye omukazi kyali oli yalinga mutamiivu nga bwadde ewaka yaddanga atamidde eva ati nga adda n'essente yalinga afuna nga byakola abifunamu lwakuba kati byatuuka ne bidobonkanamu nga badde ewaka sente zaze nazo yafisizza mu bbaala omukazi amubbako $1,000 okusinziira bwazazitowa omukazi n'agula akapoloti n'akazimbamu akayumba ka bisenge 2 kati embeera etuuka ekuba sama
mwami nga takyafuna bulungi nga ne renti wano basula takyamusobola ate omuwala n'agamba omwami senga alina ennyumba gye yazimba egindi yabadde agimpadde tubeerengamu kuwundi ku renti owa wansi naye renti wamwagala abadde atugenda tusooke tunoonye sente za myezi 6 imagine wano omwezi gubalemye wano omwezi gubalemye landlord abanja myezi tebatwagala ffe ngaffe abasajja kati omusajja namugamba nti batubanja myezi 2 ate ngamba noonye 6 namugamba nti kisinzire ennyumba eri ya bisenge 2 ate eri wansi sente ntono katugenda kubeerawo mwami n'asooka nanoonya bulungi emyezi 6 wano webaali basula webaali balaga yali amugambye bali nti ba 8,000 naye nga wano babadde basula ebadde esinga olumu nga 10,000 segeera amulaze eri ennyumba ya bisenge 2 naye yasengawe ate yasente ntono senga teyagala tusule bwerere mu nnyumba ye ate senga asaana n'okugumikiriza omwezi kumbe ennyumba ya mukazi kyekibasobola naga nti ennyumba tugenda mudda bwe tubadde mu singo nti sente ntono singo twali tusasula 10 eriddawo ya 8 nti tubeerandira odi ono bwe tubadde tusula sente zenoonya tusenguke nti kale nanoonya 8 times 6 nagumuwa ne basengula ebintu ne beebaka emyezi 6 ate gika tugenda zikwasa senga ogenda zikwasa mukyala yazitwalayo wasenga yalisasula ndowooza omwaka gumu n'ekitundu yasasulira ddala sente ne bigenda nga bigira byenyolera ddala nakitegeera oluvannyuma nti bwejja wa mukyala we sente yakitegeera atya era tebibula ate mbuno ate bw'otandika okuwangaala ku kyalo era tobulako ne baba mutami bakugaa nti mukyala ono yajjanga wano ng'alambula okumbe eno yalinga nnyumba yammwe ate n'ekirala mbu omukyala bw'aba ng'asasula renti nga renti gw'osasula wa nnyumba ye mbw alina engeri gy'akupeekamu renti mbw akupeeka renti mu ngeri ya njawulo n'ekyo nakyo ate n'egundi okumanya osobola okujja kati ku kitundu mazeko mwaka gumu n'ekitundu ababooda bakuvuga baga nti mukyala we yajjanga n'alambula wano nga bazimba nga nkugamba kyono nedda senga yantumanga bw'okiwulira mu bantu 2 3 osikamuko mpola mpola naawe otandika okukola save ng'omuntu bw'okimanya n'omanya nti bampasizza nno anti olwo kati bakubye empeta ate ekyokola naye nga ebyomu nsi mwebiri abakazi bagula amapoloti ne bazimba namwe temututeeka ku biwandiiko byammwe sikuteekako ng'okimanyi nti nina naye ate gwe tontaddeeko n'okumanya simanyi nti wagula naye kati osobola ogenda ogula poloti nonga nti tolinoŋŋaana okunteekako obadde kinaawo nga bwe twapakasiza 2 ni mukyala nkukumidde abaana I've been faithful to you for so long ewaka wooli oli gumite tewali akwata nedda mukwano bino ebisigadde ate mugaana okwaba ewaka ab'ebbali ne mubawa ne mubateeka mu biwandiiko lwaki abasajja tebaagala teeka abakazi ku biwandiiko mukazi bw'omuteekako nga kiraga nti naye kwali osobola okufuna emiswiba n'omugamba mutunde n'agaana ate yajja kugula ng'omukazi takkiriza so bwe kiba kyange bw'omu wenjagala otunda ekintu kyange noonya bunoonya bampa ssente naye wano bwe njagala bampa ssente nina kwegayira omukazi n'akugamba mpozi tugabana 50-50 ng'obwe zizo zikola ebyoyagala nzezanga ozimpe naye ng'ekyamazima ze nagula kati ate bw'oteekako omwana n'omwana wadde omutaddeko oba wadde okimuwadde kati for example bw'ogula n'owo omwana kati bw'ofa nga kataka kagenderawo mubuze ennyaanya ate mba nakabiramu nti nga sikange ebiwandiiko bikiba kyange bwenfa of course ebyange biba birina okuddira n'abaana ate bakazi na mentality egamba nti n'omusajja asooka okufa mu bufumbo simanyi lwaki kyesikiriza nakyo kiri kimu kugula wantu kati nga wano n'osirika omukazi omugamba n'amanya nti wali wabbaawa naye si wuwe wabbaawe baawo wayagala atundawo ekikuŋŋambisa nti kati nze manya kya nti nno waffe kati kiddiwe ebifuuka ebyaffe awo wange naguzeewo ate binaafuuka olowooza gwe woolirera baana tugakuze kibola nti abasajja okusiima bakyala baabwe kati ensangi ze asobola nti omukyala aleze nnyo abaana biki n'abaako kyamuwaayo ng'amuwadde nga bamaze okwezimba aga nti mukyala wange ennyumba ezo nzikuwadde
mu buwandi kuba ku mumwa sawa na mwe of course babuwandika namuwa nga akasiimo so senti buli musajja kyagenza akola samwe babiri nedda mukwano singense yaletambula bwe singa akajja tebasanga mufuna abakazi bebbali mubawa ne mubiteka mu manya gaabwe bakwata wafe balala abafumbo betakwata abatone nnyabo bebakola ekyo naye abasajja abalabufu tebakulimba kale musigaze ebintu bya munafi tugenda kukola ebyaffe nze ntondo waddewo anyways badage webale kutulaba tugenda ku dingi nnyonnyonnyonyo kwa kati ono mutanimbyemu omuntu okulya emmere ng'eriko kamulali nga kamulali tali nomo kugamba ono sendi party tusibalimba anyways mwebale kutulaba mwebale kubeerako ojja kudda ndakudda ku Saturday ndakudda no problem kale bye bye